eno ya ripota yembera budo kuva mu kitongole kigwanga kivanazibwako byembeera z'obudde omwanjize Kitusa Muhammad. Enkuba etonyeko mu biseera by'okumakya ebitundu okusinga ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale okusinziira ku ripota zetukunganyiza. Wabula butugeza kutulaba ate ku omukubo gw'enkuba gutulaga nga waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimba eri ku kasongezo ka Samazinga Africa nga gusindiseemu katono omukubo gw'enkuba okudda eri ebukiikakkono ssaako n'eri ebugwanjuba bw'ensi yattu bwe tugeza ku netulaba ate ku mbeera y'obudde. Mu biseera by'okumakya era tusuubira omusana okwaka mu bitundu ebisinga obungi awo masekkati okutuukira ddala n'eri ebuvanjuba. Omusana gujja kubagwa nga gwaka paka eri ebugwanjuba okutuukira ddala eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Omusana gujja kubanga gwaka mu biseera eby'okumakya. Wabula enkuba eno ejja kutugisuubira okutonnyamu mu bitundu ebimu kusangibwa masekkati mu biseera by'olweggulo. Ebbugumu 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala, 28 Masaka, Mubende okutuukira eri Nakasongola 29. Ebuvanjuba n'okusoobera enkuba okutonnya ebbugumu okuba ku diguli za 29 okutuuka ku 30 eri Soroti, so nga ate eri ebugwanjuba era nawo tusooberawo enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi Kasese, Mbalala, Kabale ebbugumu 24, Kasese 30, so nga ate eri omusana gujja kwaka kuba ku diguli za 29. Eri ebukiikakkono ebitundu ebisangibwa mu Kalamojja tusobola enkuba okutonnya wadde ng'ebbugumu okuba ku diguli za 30 bitundu ebisinga obungi, so nga ate awo Arua omusana gwo kujja kusigala nga gwaka mu biseera eby'olweggulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga ky'Abayindi eri wotusooberawo omusana okwaka kutuuka ku diguli za 37, Eddoha 34, Johannesburg 28, so nga ate eri mu kibuga Palace embeera obudde kubeera ekizimmezimme bongo kuba ku diguli 12. Bwe bali kubeerako naffe mbeera bulungi.